bale kubanga otulaba nga tuli ku nsonga ya dating. Tubadde tusoose ne twogera ensonga ezasoose twakayanidde emyaka 18, 12 lw'owulira ng'ofunye sexual feelings then you can start dating nebyo tugenda bitunulako naye nga tubadde tusooka nga tonnaba kati onajja okukukwana yaani era nga tulidde ensonga y'enzikiriza. Enzikiriza nkulu oba kasita mubanga mwetegeera kati okwetegeera ye getting to know each other. Gwani nzaani Katonda wo n'owange singa tutuula mu nju okusaba tuyita Katonda ki? Lini agamba owuwe naye kuva ddi ng'omukazi yawasa omusajja. So ne bwe kigenda kidda wa yonna yonna omusajja bibirikali yatwala omukazi. So kitegeeza omusajja yenna gw'okkiriza ye Katonda gw'ogenda okugoberera. Ate naawe Katonda yakuwa obwongo ng'oli independent nti bw'osalawo nti oli mulokole olina okubeera ng'oyimirira ng'omwana omulokole. Era nga tulaba nti Katonda atugamba okumwagala n'omutima gwaffe gwonna. So nga tonnatandika kubanga odeetinga ekibuzo kiri nti oyagala Mukama Katonda then bw'oba omwagala kyonna kyonna ekigenda oleeta compromise ku byayagala togenda kukikola. So tukkiriziganyiza nti omusajja gw'ogenda odeetinga olw'ensonga eziri spiritual alina kuba wanzikirizayo nga mulokole. Tugenda kudda mu character kubanga si bonna naye twegendereze nnyo nti ono gw'olowooza nti mulungi waliyo Bayibuli kyeyogerako nti atusindise naye gye atusindise omanyi ekiriyo waliyo emisege egyambadde amaliba g'endiga. So ajjanga empisa zonna nnungi naye nga munda omusege oyo yenna atakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo ajja kulya ajja okulya nti agenda kusala mu musayi nedda se kyetwogera naye asobola okudestroyinga. Kasita obanga omuntu yenna asobola okutta enkolagana ye ne Katonda aba akudestroyinze. So tuyina emisege egyambadde amaliba g'endiga ng'empisa zonna bw'omulaba muntu mulamu naye usually bw'omutuuka mu bufumbo empisa ze bwe zivaayo. Namala nagamba nti nze Katonda wo nali simwagala gwe wamunkaka. Ayinza n'okugana okuddamu okugenda ku church awo n'otandikwa kati Katonda already walonzeeko omutadde ku minzaani nti tutunuulire story ya Job. Sitaani yagenda tugimanyi ffena story ya Job. Sitaani yagenda mu maaso ga Mukama. Mukama n'amubuuza gy'abadde emboozi nga waliwo conversation n'amugamba gy'abadde abadde atambula. Mukama n'amugamba kati olabye omuddu wange gwe bayita linpaazi. Mukama n'agamba omwana wange oyo mulungi ampeereza anjala. Sitaani n'agamba linpaazi akuweereza linpaazi akwagala kubanga omuwadde kino na kino na kino na kino mumpeemu tugezeeko ku bintu by'omuwadde tuleete omusajja atali mulokole tulabe. Ne wabawo olutalo mu ggulu ng'olina okuprovinga omu omutuufu nti Sitaani oba Katonda nga tasobola kwagala musajja atanjagala kubanga toyinza kugamba nti oyagala Mukama. Toyinza kugamba nti Mukama omwagala nnyo 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 wabula n'abatamwagala obaagala and you're ready to fellowship with them. Nti fellowship ebanga communion mutuula ebintu byammwe byonna mubitambuza babiri ekimu ku kyo bwe bufumbo. So toyinza kugamba nti oyagala Katonda wabula n'abatamwagala obaagala. So olutalo lwe lubaawo Sitaani ayogera Katonda n'agamba mukuwadde kasita totwala bulamu. Sitaani n'alyoka akuleetera omuntu ng'alabika bulungi naye nga kintu kimu kyatalina Katonda wo. Kati ku minzaani ku Katonda n'omusajja. So is it your faith or marriage? Kati obufumbo n'enzikirizayo ne Katonda wo kubanga enzikiriza ye Katonda wo olondako ki? Tekiri ku mulokole, tekiri ku mukatuliki, tekiri gwe wenna tulaba enzikirizayo n'obufumbo olondako ki? Si gwe kyoyagala kyokka katuli Katonda wo kyeyandiyagadde okole. So lugenda olutalo okuggwa nga Katonda omwegaanye olw'obufumbo. So ogenda okulaba we kiggwera. So omwana omuwala omulokole qualification y'omusajja esooka yenzikirizayo. Enzikirizayo bw'eba yeeyiye naye twawula agamba nti akkiriza Katonda we era amumanyi n'oyo ddala ng'alina enkolagana naye oba relationship. Twawule abantu abajja mu church n'abalokole. Tulina abantu abajja mu church
nga waliwo abazze ng'agamba saagala muwala mu Misiri kubanga tebakomitinga bayaaye batamiivu byonna byalaba mu nsi kubanga teri muntu mubi yeeyagaliza kibi. Naga njagala omuwala omulokole. Omuwala omulokole akimanyi alina Katonda, tajja kwenda, tajja kubba, nabo bakimanyi nti abazimba. Kati bw'ajja mu church tazze kulokoka, azze kunoonya mukazi. Wali olabyeko abantu nga kye bayita camouflage. Bw'oba oyagala oyimirire mu muti guno baleke kulaba, olina okukyuka n'oyambala kkala z'omuti guno. Wali olabya kakamiliyoni. Abasirikale baba mu nsiko bambala ebyambalo ebifaanagana n'ensiko babeere nga tebalabwa. Kati omuntu yenna atali mulokole bw'ajja mu church alina okwambala ekifaananyi ky'ekkanisa, muleke kutegeera nti si mulokole. Ajja kweyisa nga mmwe, ajja kusinza nga mmwe, ajja wanika emikono, ajja kwambala nga bwe mwagala. Naye waliwo ekintu kye bayita obudde, time. Omuntu yenna apretending omuwa budde. Era waliwo batuuka ne bagamba simanyi eki kyogere batya nti eryokanga n'etonnya bane bakigira. So nga bwe nogamba nti akasiisira kavudde ku bbaati n'osobola okulaba ekiri mu nju. Naye ekintu bw'okiwa obudde mu dating ekimu ku ze tunayita golden rule kukiwa budde. Omuntu asobola ku pretendinga sitani ali patient naye eri ebbanga era osobola olaba obubonero. Tetugumiikiriza. Thank you. Tulina buli bwe tugambye nti akaseera kajja n'ofuna sexual feelings. Kati omuliro gubumbujja, owulira butokota, owulira eri wansi bannange wagenda ziba bw'otakola ki bw'otatakulayo watujja kenati aturese bulungi. Owulira omulenzi bw'atakwata ku bbeere terigenda kukula. Nange obumwa bwe batabukombako owulira nga bugenda bukankanye n'okukankana. Kati eyo time eyeze. Naye ate wakyaliwo ono Katonda gw'atannabikula yamanye ebbanga ly'abawadde. Naye usually bw'oba osaba nogamba Mukama ndaga omuntu ono tekyetaaga na bbanga ddene amukulaga kubanga akimanyi omunoonya okumanya omuntu ono omubi. Kasita ogamba Mukama n'omwesiga nti kituufu njagala fumbirwa naye ono azze mu ndage yaani. Bw'aba wuwo Katonda bw'oyogera naye tayinza kuvaamu era tagenda kulaga bubonero. Katonda waffe takema akabonero ajja kaleeta naye tagenda kukema nti kamulage nga mubindabe. Era kasita omwesiga ajja kukuleetera obubonero bwennyini. Waakiri takkuba eruyi ku kyaki, taavumeyo kigambo mu njiri kye boogedde, tomusange ng'alina omuwala omulala gwakwanye mu kyaki. Oyina wa Katonda amukubikulira era kuteeka mu position n'osobola omulaba. So etteeka erisooka lyakubanga nti omuntu ono gw'oyagala oddeetinga Katonda wo ne Katonda we be bamu kubanga mujjuke Katonda waffe tatuula ku mmeeza emu ne balubaale wa bujja. Bw'aba wa bujja kitegeeza yavuddewo gw'osesetuse n'omuviira n'ogenda ne bakatonda abalala. Kati toli mu protection ye. Katukompromisinga abalenzi abo balokose bangi nnyo nga babadde balokose bintu n'abakazi. Bakuba abakazi kubanga Katonda waffe takkiriza. Bw'abagamba nti omubiri gwo gwe gugwe tosobola mukuba. Be basajja boogenda osanga era nga akola buli kimu kyonna ekikontana n'ekyo kye wandigambye nti nsinga nange mbadde musajja sandikikoze mukazi wa kyotayagala bakole.